So oyinza okugamba nti social media is on fire oba ekutte omuliro lwa kifaananyi omukulu Eddie Kenzo aka Edrisa Musuuza, the big talent CEO, the president Uganda National Musicians Federation, kyeyagenze n'aba ng'ateeka ku mukutu gwe ogwa Facebook kifaananyi kya mukyala we Minisita Fiona Nyamutoro. Naye mukwano gwange, abaana barespondiza ku kifaananyi kiro oyinza okugamba nti kikyo ki ekigenda mu maaso wano eno, ebigambo biri wali. Naye nga mukwano nkwaniriza wena ogenzeeko masinza ag'enjawulo, mwebale kubanga musinza Mukama Katonda, mukulike eyo era mukulikire eyo ddala, era nga ffe tubagamba kimu nti wobanga tona subscribinga ke kaseera obe nga osubscribinga omukutu guli gumu gwokka, NCK TV, subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu, amawulire we gali nnyo era tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Tubadde tuli ku Honorable Minisita waffe, yagenza n'aba nga yeekubye ekifaananyi nga w'omanyi omuntu yenna bwe yeekubye ekifaananyi. Kaakati Eddie Kenzo n'aggyayo ekifaananyi ekyo n'aba ng'akipositinga ku ppeegi ye, n'ateekako akagundi k'omutima mu red, mama nnyabo. Ebigambo biri wali, abaana boogedde. Jjukira awo tuyinawo ttiimu Rema, tuyinawo ttiimu Nyamutoro, tuyinawo ttiimu Eddie Kenzo. Kaakati battiimu Eddie Kenzo, battiimu Nyamutoro nga bawaana ekyawe. Bannange omwana yayase, bannange omwana ye mugezi, papa walwawo naye tolina kuregretinga kubanga munnange kye watwalira obudde tumanyi waleeta nkota. Papa bannange abaana bawanye Eddie Kenzo nti oyo ye Nyamukenzo waffe. Bannange tetulinaamu nakukola ki, papa oyo ye first lady. Battiimu big talent, ekiri wali kigambo ku kigambo nti omwana afaananira ddala abeeri, nti era kati afaananira ddala Maya, nti oyinza okulowooza nti bannange ebigambo biri wali. Abaana bawanye Nyamutoro, abaana batendeeza Nyamutoro, abaana simanyi na kumanya. Naye nga w'omanyi nti nkugambye nti ttiimu ziri nnyingi kubanga battiimu Nyamutoro bo balina okuwaana omuntu waabwe. Battiimu Eddie Kenzo bagamba nti oyo first lady waffe nti era asaanidde buli kalungi. Bagambye Eddie Kenzo nti munnange mu mutima tetwejusa lwaki watwala obudde bwo okubanga waliwo kutwanjulira mugole, nti kubanga dimandi zaali nnyingi, tulage omugole, tulage omugole, twagala mugole. Nti ekintu n'okikwata mpola, nti naye raba watwala obudde okugenda okutwanjulira omugole n'owoleeta enkota, nti nno baali bakuwaga nga baagala oleete ki, ekiwago, n'ogamba nti nedda nze Edrisa sirya biwago, ndya nkota yennyini, nti n'olinda enkota ne yeekwota n'etuuka okubanga eyagala kwengera n'ogamba baana bange yiiyo. Naye ate battiimu Rema bo bazzizza omuliro. Actually nalabyeko abamu baagambye omuntu oyagala otya omuntu n'obeera naye periodi eyo ng'ali mu ggalale, ne mutuuka n'okuzaala omwana ali mu ggalale, olwo ne batuuka okumulangirira obwa minisita, awo n'olyoka omuggyayo mu ggalale, eyo laavu. Oba bagambe nti alina ky'abala, balowooza ayinza okuba nga Nyamutoro tamwagala, naye lwakuba nti minisita ekyo kimukakatako jasiti naye kumuliirako sho. Naye Eddie Kenzo esho alya yaki? Eddie Kenzo kiki kyatalidde? Sho yagirya lyadda, buli wamu bamumanyi. Kiki kyayagala ate bamumanyireko? Nti bagambe nti lwakuba bba wa minisita ate kiki ekineeyongerako? Eddie Kenzo erinnya lye yalikola dda. Naye bamwogeredde, abamu boogera birungi, abamu boogera byakola ki, byakumujerega. Oyo ataasoma, mulowooza minisita ajja mwagala, era naye yamukolerako linnya. Naye nga jjukira gwe mugamba yakolako erinnya, omuwala oyo singa oba omukyala oyo singa ndowooza yayagala linnya, periodi eyo gye beeyagaliddemu
Jjukira mu makati eyo babadde babalira ba Miss Uganda, babalira ba Lydia Jasmine, babalira ba Laika Music, babalira ba Carol Nantongo. Omwana muwala ono abaddewo ate nga mufumbo ewa Eddie Kenzo ng'afumba. Era Eddie Kenzo yamuwaanye nti maama tamanyi kufumba kawunga n'ekyennyanja woowe. Eddie Kenzo yagambye nti mwana muwala Nyamutoolo akufumbira ekyennyanja n'akawunga mbunoolya ne weeruma engalo. Nakyewuunyizza kubanga abaami Abaganda batera nnyo okwagala ettooke naye ye yawannye kawunga n'ekyennyanja. Mbafumba naawe n'okkiriza. Ngamba munnange ate bw'oba awaanye ekitegeeza munnange. So ndowooza mu bangi nze kye nsuubira nti yagenda okutuuka awo okugamba nti officially mbe nga nkola ki. N'ate n'ekyewuunyisa nga sinagenda n'eyo. Ekibuuzo kiri nti abakyala abo bonna bwe boogera ku Eddie Kenzo lwaki teyabazaalamu baana? Kubanga ffenna tukimanyi bwe yayagala maama Maya, that is Nabatanzi Tracy, n'amuzaalamu Maya. Ayagadde Rema Namakula era ensi yonna n'etegeera n'amuzaalamu Amaawo. Naye abalala bano bonna be boogerako tugambe nti be batazaala. Baali baagala official balyoke bamuzaalire ate lwaki ye Nyamutoolo nga tannakikola n'official basobola okuzaala omwana. Aho olabira nti ebintu ebimu ndowooza baba babimujwetakako bijweteke. Nga wommanyi nti wano eno mu Uganda oluusi si kyangu omuntu okulaba ng'olina a male friend oba a female friend ne batamukusibako nti mwagalana. Naye nga ye omutima gwe munnange gwalonda dda era gwasalawo oyo Nyamutoolo ye waffe batiimu Eddie Kenzo. Era oyo Nyamukenzo munnange ye waffe ge twalondera ddala. Tetuyinaayo ku regretinga kwonna. Tetuyinaayo ki ate Mukama n'amutugemulira. Yes, MP ate ne bamala ne bamuwa ne kya minisita. Ani eyali amanyi nti Eddie Kenzo waabwe, Semyekozo waabwe, Laavuniga waabwe nti alifuna omukyala alibayogeza abantu ebigambo. Actually abantu abasinga balowoozanga nti oba alifuna video vixen, nti oba alijjawo omukyala. Bigambo bingi nnyo ebyayogerwanga era abaali basinga baali tulowooza nti oba ajja kufuna muyimbi munne naye alina ensonga gye. Weewaawo yandiba teyasoma nnyo kinene naye omutwe gwe gukola. Yali amanyi ky'ayagala era ng'alina okisitiikingako paka we yakifuna, paka we yakitegeera. Gwe obamaanyi ba West Nile ggwe baba bakambwe. Era ndowooza Nyamutoolo ajja kuggyamu Eddie Kenzo. What is best of Eddie Kenzo? Ajja mugayidinga, ekyo kye mmanyi. Awatali ebitagenda bulungi ajja kuba nga abistreamlininga abitereze tufune Eddie Kenzo waffe nga we tumwagala. Abeere best husband from love nigger to best husband from Semyokozo. Abeere omwami ow'ekitiibwa nga buli omu amwogerako. Era essaawa eno bawa minisita omu bw'ati. Sooka ombuulireko mu Uganda ani yali abaddeko ku bayimbi be tulina nga bawa minisita? Ani? So munnange si byangu, ekyo ekitiibwa kya Kenzo yekka. Mukama yakimugemulira era nti bagamba nti Soosoli bw'atafa atuuka ku lyengedde. Ye Eddie Kenzo yatwala obudde bwe nga byonna bigaanye, avudde mu depression. Ensi emwetoolodde bamwogeredde ebigambo, buli omu ayiyeewo kye yawulira nti kyekyo. Omusajja wattu n'agamba Eddie waawe kangumi, Eddie waawe kantwale obudde, Mukama kyalimpa kyekyo. Era n'amugemulira ng'ensi yonna eraba. N'amugamba nti munnange kyekyo kye walindirira ebbanga lyonna, y'oyo akusangula amaziga. Yabagambye nti muleke omwana amwagale kubanga nange kye nalootanga. Musigale naffe tukomawo.